gwe kitaffe era n'omwana nawo omwoyo mutukuvu gwafuga emirembe gyonna. Kitaffe gwe omwesigwa tukwebaza kubanga ofuga mu bulamu bwaffe kasita tukuleka n'oyingira mu ffe okola ebyo nga bw'oyagala emirembe gyonna. Kale ng'oyongera okwogera naffe ng'oyita mu kitabo ekya Zakaliya tukusaba okakanye byonna ebyandibadde biwugula emitima gyaffe enkya olunaku olwaleero. Oyongere okwogera naffe ate otulere tusobole okutuukiriza gwe by'oyagala tutuukirize mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Mukama tumwebaza olw'olunaku olwaleero, nga tumwebaza n'abadde bali mu kisenge nabo bagenda bavaayo. Kale babanga abaleese olwaleero atwongera okumutendereza. Twebaza Katonda atuleese. Desemba nga bwe mumanyi abana bingi, Desemba abana bingi. Kale omuweereza akuwuuba waggulu wansi mbiriizi nawwa. Mbiri mbadde nkwegaana, si kugamba nti gubadde mulwadde, naye nga munafu mu ngeri yaagwo, nga guli fatigued. Naye twebaza Katonda kubanga bo tebusobola kuggwaawo. Naye at least manyi bwe guba nga mukoowu waliwo oluusi lw'oyinza n'okutuula awo nga bakulaba wooli naye nga tokola ki? Nga toliiwo. So twebaza Katonda olw'ekitabo kino kye tugenze nakyo mu maaso. Ne twebaza ne bannaffe bonna abagenze batuyigiriza oba nga bagabana naffe bigambo eby'enjawulo ebiri mu kitabo kino. Era nga we twakomye nga Katonda alaga essuubi gye tuli okutukomyawo, okutuggya yonna yonna twandibadde tuli, era n'okulaga nti nno tujja kuva mu kubonaabona nga essuubi eyo tulirina kubanga ye mwesigwa, ate era nga bwe tutera okusoma nga tubatizibwa nti ye bye yasuubiza ye ku bubwe talirema kubituukiririza ddala. So byonna bye byaba asuubizza gwe kasita oba nga omutegedde ajja kukola ki? Biba bijja kutuukirira. Naye nnyiriri ezo nnyinza obutazirwako nnyo naddala essatu ezisooka kubanga we ziggweerayo oba ekitundu we kiggweerayo ekyeggulo kitwale tugabana. Tuli mu ssuula ye-11 mu kitabo ekyo ekya Zakaliya. Munzikirize nsome okuva wano, naye Mukulu Pawulo oba Ssaalongo n'abaali okumpimpi nejja ne tutambula ffenna. Mukulu Pawulo oba Ssaalongo anaaba asiimye anajja ne tutambula ffenna. Era tujja kutambula ffenna mu version eyo gy'alina, era wamu tujja kuba nga tusoma kusinziira ku ebiri awo. Naye ennyiriri essatu ezisooka mu version wagamba nti ggulawo enzigi ggwe Lebanooni, omuliro gwokye emivule gyo. Kaaba ggwe omuberosi kubanga emivule gigudde. Emiti emirungi ennyo gyonoonese. Mukube ebiwoobe mmwe emyera gya Basani, kubanga ekibira ekikwafu kigudde. Wuliriza ebiwoobe by'abasumba, amalundiro gaabwe amalungi gazikirizibbwa. Wuliriza okuwuluguma kw'empologoma, omuddo omulungi oguli ku Yoludaani guzikirizibbwa. Ono lunyiriri olwokusatu mu ssuula eyo ey'11. Era oluyimba olwo, laba nyimiridde woli
neyanjula ku lugilo bibi tebikukoyesa onyingize laba nyimiride woli neyanjula ku lugilo bibi tebikukoyesa onyingize nti ye nga Katonda ebiseera ebisinga abeera ku luggi bwe kibeera gy'oli jjukira nti nno yabadde atusuubiza naye ng'asuubiza omuntu akyuse mu ye. Omuntu oyo akyuse mu ye yazudde nti naye alina ebikyamu, alina ebyonoonese mu ye. Kati buli lw'olaba ng'olina ebyonoonese mu ggwe, olina ebitasanyusa mu ggwe, lwagenda okubeera ku luggyaawo nga kugamba nti kale ggulawo. Naawe bw'onoobeera omwetowaze, bw'onooba ng'osazeewo okuwuliriza ye kyakugamba, onoggulawo, era bw'onoggulawo anaayingira. Bw'anaayingira ajja kusobola okukyusa ebyo byonna ebibadde bitasaana mu bulamu bwo, olwo nno olyoke otandika okufuna biri bye yatusuubiza era bye baadde batumenyera eggulo nti ndibawonya, ndibakuŋŋaanya, ndibanunula. Ebigambo ebyo byonna byonna nga bwe byabadde eggulo era n'ebirala nga bibadde bijja, birimu omuntu okusooka okwefumiitiriza. Abooluganda tulina okuba nga ffenna tukimanyi nti waliwo oluusi lw'oyinza okuba nga gwe kennyini ne byokola tebiriiyo naye nga tokkiriza nti tebiriiyo. Nga ne bwe bakugambako batya oba emirundi emeka, onoonya bunoonya busonga always bugezaako kulaba nti onyweza ekyo ekikyo, kubanga gwe kyekikuwa emirembe, kyekikuwa essanyu. Era bw'obanga wekkaanyiza abooluganda, waliwo oluyimba olwo lugamba nti omukemi yaŋŋamba, bannaffe bakwaya kyeyo ne baayimba oluyimba olwo nkagamba nti omukemi munnange ye bw'aba nga ajja gy'oli, ekyandibadde kirabika okuba ekibi always kibeera kirungi. Olw'okuba nga kibeera kirungi, ye alina kulaba ng'onywera bunywezi awo, era ayongera kukulaga nga bwe kisanyusa, bwe kizzaamu amaanyi. Kati olw'okubanga oba onyumirwa bunyumirwa n'akukuumira awo, ekiseera kigenda okutuuka ng'oyingira buyingizi kufa oba oyingira muliro. Kale abooluganda, byonna ebigambo bino bijja gye tuli n'oluyimba olwo nti laba nnyimiridde w'oli, ali ku luggyako nkona, naye kiri gye tuli fe okuggulawo enzigi zaffe. Olwo nno omuliro ogwo jjukira nti nno the Holy Spirit is fire. Gwe gwokya byonna ebisobola okukola ki? Naye ate era mwe muva n'amazzi, kubanga gwe gulongoosa. So esobola okukozesa amazzi bwe kiba kyakwokya, era mwoyo mutukuvu oyo kanbaana byonna ebiba biri mu ffe ebitanyuma. Olwo nno ne tulyoka tutambula nga naffe tuli basanyufu ate nga twenyumiririza mu ekyo kye tuli. Kale ebigambo eby'abantu ab'enjawulo nga bwe twasoma luli bijja kujjanga gye tuli, naye kisigala eri ggwe okukkiriza okukyuka oba okusigala nga bw'oyagala. Ekyenjawulo ekiriwo nti nno teri agoba muntu mu kkanisa, weegoba wekka. Era ebiseera ebisinga omuntu kasita yeegoba omanya nti nno oyo alina omutima ogutayagala kukyusa. Buli lw'obeera mu society nga gwe toli mweteefuteefu kukyusa mbeera zo, waliwo lw'otuuka ng'olabika nga aswala. Sozi bagamba ensozi ne tuzifuula ki? Ogenda okulaba nga buli omu alinga atakola ki? Atakwagala. Bw'aba balabika nga abatakwagala ngamba kankole ki? N'ogaana
gwe kennyini okwekebera. Abooluganda bingi nnyo naffe bye tutambuliramu mu nsi ebituleetera ebiseera ebisinga okugugubira mu mbeera ezaffe, naye nga akonkona oluggi tukole ki? Tuggulewo asobole okuyingira, tusobole okugabana ku birungi byonna byatuwa. Naddala mu mwaka guno nga gutandika, kirungi nnyo okwefumiitiriza, buli omu osobole okumanya bw'osobola okufuna kebye Katonda byatuwa ate byateekateeka gye tuli. Ssebo Bikula Ezekyeri 31:3 nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wange nti lunda endiga zigejje ezinaatwalibwa okuttibwa. Ezekyeri 31:3 Laba Omwasuli yali muvule ku Lebanoni ogw'amatabi amalungi era ogw'ekisaanikira eky'ekisiikirize, era muwanvu, n'obusongezo bwe bwali mu matabi amaziivu. Olwokuna amazzi gaamuliisanga, ennyanja yamukuza, emigga gye gyakulukuta okwetooloola olusuku lwe, era yatuusa ensalosalo ze eri emiti gyonna egy'omutabi. Nti Katonda ng'atulabirira ye ng'omusumba omukulu baatulina ffe abasumba weetuli, nejjukira nti nno naawe mu maka go oli musumba, ku mulimu gy'oli oli musumba. Katonda alina baatukwasa, nti ne baatukwasa abo bateekeddwa okutulabirira, newankubadde tuli bantu aboonoonyi, newankubadde tuli bantu abafaanana tutya, naye ate buli akulabirira yenna akuvunaanyizibwa, ate naye kimukakatako okulaba nti nno obeera mu bulamu obukutuusa kale ku lunaku luli olw'enkomerero. Kitegeeza ye yenna akulabirira ate tagenda kuggyawo bulamu bwo, ateekeddwa kulwana kulaba nti osigala ng'oli mulamu. Bwe manga mbeera naawe newankubadde ng'olina ettima erifaanana litya, nze nina kulwana kulaba nti osigala ng'oli mulamu. Era ebirowoozo bye nnina okuba nabyo byakuba na bulamu gy'oli. Siyinza kubeera awo ne mandooza oba omuntu ono afa aveewo, kubanga oli musumba wa muntu. Omusumba w'omuntu mu kifaananyi eky'obwakatonda, ne bw'oba ng'oli muntu mubi ofaanana otya, oteekeddwa to sustain a life, kukuuma bulamu bwa kintu Katonda kyakukwasizza. Omuntu Katonda gwakukwasizza oteekeddwa kumukuuma, oteekeddwa kumulabirira, oteekeddwa kumuwa byakunywa, oteekeddwa kumuwa byakulya. Gy'okoma okumulabirira bw'otyo ajja kugejja, ajja kuba mugimu, not kugejja research, naye ajja kuvaamu nga mugimu, kubanga toyinza kugamba nti yakonzimbye. Nedda, ebyokunywa omuwa, ebyokulya nabyo okola ki? Omuwa. Bwe kuba kuliisibwa kigambo nakyo akola ki? Aliisibwa. Tajja kugamba nti nno ate nawadde ebirisi bitegeera, nedda, kubanga you've done your part. Gwe ng'omusumba oteekeddwa okuliisa omuntu oyo. Ensulo eziteekeddwa okukola ebyo Ssaalongo z'asomye awo gayinza okuba oba nnyanja oba ki, byonna Katonda ng'omusumba omukulu abiteekawo. Kati gwe Katonda gw'ataddewo endeava okulaba nti nno ensulo ezo eziteekebbwawo ziri accessible n'abo Katonda baakuwadde okulabirira. Era bw'onookikola ekyo zijja kuvaamu bulungi. Bwe banga ddala ndiga nga teziri nga mbuzi, nti n'ekirungi okiraga embuzi ekiteekeddwa okugiyamba okugikuuma nga nnamu, naye nekulaga nti ewalira tebigikwatako, naye nga ali woogitwala wewali ebigenda okugikuuma nga nnamu
era nga nnungi. Abooluganda nga tutunulira ebigambo ebyo naffe twekebere embeera zaffe. Kyangu nnyo okubanga n'ekigambo kya Katonda kijja gy'oli ebiseera byonna naye nga naawe owalaalizaamu ki empaka. Toli ready kuwulira kigambo kya Katonda, oba oluusi n'oba nga ne mu kkanisa obeeramu naye nga ekigambo okituukira gwe lw'otandika okunoonya ensobi ezibeerawo. Mayindi yo tekola ki? Teriyo. Ojja kuvaawo ti newankubadde ensula ereetebbwa, emmere ereetebbwa, naye ng'oli as empty as you came. Ate nno omulabe muzibu, oyinza n'okuddayo ng'olina mukalu okusinga bwe wazze, kubanga bw'oba ozze okukudaivatingira ddala alina by'ateeka ate mu bwongo bwo ebikuleetera okuba bw'obanga oddayo obanga oli munyiivu n'okusinga we wakoze eki we wajjidde, etegeeza nti n'ogenze in a more sorry state okusinga we wajjidde. Akulagire ddala nti nno byonna byonna ebibaddewo tebikola makulu. Nga tutambula abooluganda, Mukama atubeere, nga tukuŋŋaana ebitabo bino nga bisomebwa, Mukama atubeere okubaako ne bye tuyiga ebiteekeddwa okukyusa obulamu bwaffe. Omulamwa gw'omwaka ye Yobu, tetugenda kusomayo, ye Yobu 8 olunyiriri olwabiri. Naye waliwo ebigambo ebyo nti Katonda nda Saalongo lusome lusome Yobu 8:2. Yobu 8:2. Yobu 8:2. Yobu essula ey'omunaana olunyiriri olwabiri. Laba, Katonda taasuulenga muntu eyatuukirira, so taawanirirenga abo abakola obubi. Kiraba, Katonda taasuulenga muntu eyatuukirira, so taawanirirenga abo abakola obubi. Ebigambo ebyo abooluganda bino bye twetaaga okumanya. Bayibuli Kristo ajja alina wajja n'agamba nti ndoza oba amaze kunnyonnyola kulaga ng'ayogera ku musomesa, naye bw'amaliriza awo n'agamba nti omuyizi tasinga amuyigiriza. Si bye ebigambo ebyo byakozesa? Tetasa nti ye musomesa, ye musomesa. Waliwo contentious issue ebadde egenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo, naye ng'ekyewuunyisa Layperson agamba nti omutwe gw'obulabirizi, omulamu ogw'obulabirizi ogwavudde mu Bayibuli nti ye tagukkiriza. Omuntu owa bulijjo omulamu ogw'obulabirizi ye takola ki? Era olwakubanga ye tagukkiriza n'akwata essula 42 ndowooza Katonda alina wa rejectingira ebigambo oba arejectinga oba muntu mu Yobu. Kati ye ng'olunyiriri lwonna lwonna agamba ye alinga alowooza nti nolunnyonnyolebwa ebigambo ebya Katonda ebiri mu ssuula 42 nti tugenda kuba n'abantu bangi abooluganda nga bali mu ffe, era ng'abantu abo bali mu ffe waliwo bajja okutuuka nga nabo baagala balabibwe. Abooluganda si kibi okubuulira enjiri, naye nsaba tubeere ba mazima. Osuubira nti nno bw'obanga tubadde tuzze wano mu kkanisa n'enkunnyonnyola nti abo tuba baakubuulira tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Ogenda kukikola mu ngeri y'emu, oba onookitegeera mu ngeri y'emu, onookisomesebwa mu ngeri y'emu nga nze yatula mu kiraasi. Tusobola okubiraba mu ngeri y'emu. Ekiba kintu kinene.
muli ne kindeetera okulowooza nti oba oli awo waliwo oluusi lwe tutatunuulira na kigambo kya Katonda ne tutunuulira ani ayogera. Bayibuli kye ki? Kati mu Luzungu bakozesa ebigambo the Bible is the inspired word of God as written by man. The inspired word of God written or as written by, nti Katonda yawa abantu ebigambo bye baawandiika. Simwe bwe tuli ffenna. Nti no baali awo tewamulabanga ye awandiika naye alina bye yayisaamu ebyo ekigambo kye ne bagenda nga nabo bawandiika ne tulyoka tufunamu ki? Tulyoka tufunamu Bayibuli. Era weebuuliza nti olw'okubanga Birudaadi yayogera ebigambo ebyo ate nga Katonda alina wamwemulugunyizako wamuteeka ku question mark, ebigambo byayogera bikyamu. Ne twerabira nti naffe abamanyi Katonda waliwo oluusi lwe twogedde ebiraga nga tulinga abatamanyaani. N'obeera mu kkanisa naye nga by'okola tebijjayo kifaananyi kyaki kya bwakatonda naye nga mu kkanisa obeeramu. Bangi nnyo abayinza okuba nga kaŋŋambe ekifaananyi kyabwe kiringa ekitamanyi Katonda ebweru eyo naye nga ebya Katonda babimanyi naye nga bawalaaza buwalaaza mpaka okuvaamu ebyo bye bakola ki? Bye balimu. Abooluganda nga tutambula omwaka guno mwaka gwa kwefumiitiriza. Oyinza okuba nga nawe mu kkanisa obeeramu naye nga naawe oli wampaka, oli mmo, tomanyi n'oli atajja mu ki? Mu kkanisa. Kkiriza omusumba omulungi oyo, omusumba akulunde. Kkiriza omusumba akulunde. Ebigambo ebimu bw'obitunuulira bwe tuba tugabana kyangu nnyo okulaga nti nno olunyiriri luno lutegeeza kiri. Olwasa waliwo olunyiriri lwenja okubalaga olulina gye lusonga kubanga Bayibuli ennyonnyola bulungi. Naye ekigambo waliwo ekigambo kiyitibwa exegesis. Exegesis. Nti ekigambo exegesis kye kinnyonnyola obuvo n'obuddo obwa buli lunyiriri oluli mu Bayibuli. Era oba oli awo omuntu bw'aba waakukwata olunyiriri lumu kyangu nnyo bw'aba nga wakukola the exegesis on it ng'agenda ku lupresentingako lusobola okukutwalira not less than 2 hours. Abamu bwe tufunye omukisa oguweerezaako oba ogwojja naffe ne tugabanira wamu n'abantu ekigambo kya Katonda twambuse. Mubuulizi Namulende, Bayibuli yali egamba etya? Nti oluusi tugenze waggulu wettakola ki? Ekyali kya bugagga. Abamu twefudde abaavu nga tuli eri, abalala ne twefuula abagagga nga tuli luddawa. So awamu tulowoozezza nti nno oba oli awo tumanyi n'okusinga we tukola ki? Kigenda kutuleetera obuzibu abooluganda. Tumanye Katonda w'atutadde, aye tulaba bwe tukozesa ebitone eby'enjawulo okulaba nga tusitula obuweereza Katonda bw'atuyitidde. Lunda endiga zigejje ezinaatwalibwa okuttibwa. Katonda yajja kutuliisanga ekigambo kye okulaba nti tubeerawo mu mbeera ennungi, mu mbeera esobola okutuzimba okuvaamu abantu ab'omuwendo. Kiri gye tuli okukkiriza tuliisibwe tugejje mu kifaananyi ekyayagala, tubeere bulungi mu kifaananyi kyayagala, tubeere n'essanyu eryayagala tukole ki? Tubeere nalyo n'emirembe. Oba ffe okunyiga ebyaffe mu kikye. Tutegeeze abantu
Katonda yaŋŋambye nga bwe mumanyi nti ennaku zino kuba ku vision okubikkulirwa nti kaakano kuli mu bangi. Katonda yandaze yaŋŋambye bw'ati naye ng'aleeta bigambo bye Katonda bye yakoze eki. So bw'oba ne mayindi yo kyangu nnyo mayindi yo okugitegeeza abantu nti Katonda yakoze eki. Yakugambye yakulootesezza yakulaze olina kukola ABCD. Mukama atubeere abooluganda mu mwaka gwa kwezza bujja, mwaka gwa kweddaabulula, mwaka gwa kukkiriza. Katonda ye yennyini atuliise atufuule abantu ab'enjawulo. So Isaaya 32:19 Isaaya 32:19 nti abo abazigula bazitta ne batabaako musango, n'abo abazitunda ne bagamba nti Mukama atenderezebwe. Ngaggawadde abasumba baazo bennyini tebazikwatirwa kisa. Jjukira nti nno abadde atunuulira ezo z'oteekeddwa okulabirira obulungi ziveemu eri abantu babe nga bazettanira, babe nga bazaagala. Kale oyo yennyini agifuna aba musanyufu. Kale bw'onooba nga gw'okkiriza olisibwa ebyensi Setaani by'aleeta, ogenda okutuuka gy'ali nga musanyufu. Naye ate ekyewuunyisa ne bw'onoolisibwa ekigambo kya Katonda Setaani n'akufuna ajja kuba musanyufu nnyo, kubanga ogenda kugatta ku kisibo kye. Sima baba oluganda ntegeerekeka. Abantu balaba nga abadde amanyi Katonda agenze nnyo eri, nabo banyumirwa nnyo okugoberera. Asuula bangi kagamusalo nkaleese. So kitegeeza nno mu kutambula kwaffe abooluganda bangi nnyo abasobola okuva ku mugendo, olw'okubanga ffe abali mu kkanisa, ffe ababuulira n'ekigambo kya Katonda, ate enneeyisa yaffe tejjaayo mbala etusuubirwamu. Y'ensonga lwaki omuntu olina okuba very keen kasita oba omanyi nti olina w'oli Katonda waakutadde, ng'era abantu bateekeddwa okukulabirako. Obeera keen mu kwogera, tomala gayogera, you take your time. Ne bwe kuba kubaganya birowoozo, si buli kimu ekijja nti no gw'ogenda kumala gakola ki? Gasuulayo bigambo. Nedda. Ennyambala yo naye eba yakulowoozaako nnyo ddala. Bwe tuba kaviiri, n'akaviiri k'osala nako kakulu. Gwe bw'onooteekamu papo okuba amanyi ekigambo kye okisoma, akaviiri aka papo olina owa green ajja kukateekamu. Tumwe batuli ffenna abooluganda, kubanga bakulaba ng'oli muntu wanjawulo. Isaaya 32:19 wagamba nti naye omuzira gulitonnya, ekibira bwe kirigwa, n'ekibuga kirisuulirwa ddala wansi. Genda ku maaso. Olwabiri, mulina omukisa mmwe abasiga ku mabbali g'amazzi gonna, abasindika ebigere by'ente n'endogoyi. Bw'oba ng'otunuulidde abooluganda ebigambo ebyo, engeri gy'alowooza ku musumba, engeri omusumba ali gy'akwataganamu n'omuntu, kyokka ate n'ebibuga, bintu tebitegeerekeka, bizibuzibu. Ng'era baagamba nti bintu bya buziba, amakulu gaabyo gabeera makusike. Oba olina okutwala omuwendo gwe kennyini okulaba nti Katonda akubikkulira okusobola okuggyamu ki? Amakulu. Nti ngaggawadde. Ngaggawadde, kale essanyu lizze kubanga nina bye nfunye. Naye ate bw'ogenda nga mulina omukisa mmwe abasiga ku mabbali g'amazzi gonna, kuba nkiga nti n'amazzi go bwe gatandika okuseeyeeya ate gagenda buki? Ne bye gatwala bigenderamu. Naye bw'osiga ku mabbali munnange obaako ne by'okola ki? N'ebyotaasa, obaako ne by'osigaza. Tutambula mu lyerero bw'otyo owooluganda. Olwo by'oteekeddwa okusigala nga osigazzaawo nga bibyo. Naye ate ekyo
kyekyomuntu eyeeteeseteese era ng'ali kiini ne ku kyakola. Nti si buli kimu tikimala gasuulibwa, kimala gwogerebwa. Naye ate bwe kuba kulya era mbeera selective, ndyawa? Ndya biki? Ani andiisa? Ntera okweronda nga ngenda okulya. Era ndowooza oluusi mmanyi okumalako abantu emirembe, ensonga kisaagala nze kunfunira mmere. Saagala kuba kiseero tobeeranga awo oli mukebezi, oli mukulembeze wa kibiina ogamba mwalo leka ngende mmufunire emmere. Ojja kugifuna ngikulekere. Kubanga kati kyewandibadde okola ofunayo gwe n'okola ki? N'ogyeriira. Ennyama njirya. Ne sitteeka nti buli lwe mba ntambudde ngenda kukola ki? N'enkoko nayo njirya. Ne sitteeka. Kolwo nsobola n'okulaga nti nno byonna sigenda kulyako wadde n'ekimu. Ngikulira emmere nga teriiko ki? Nnywe. Kubanga embeera gye mpulira munda mu nze yeeditamininga kye ŋŋenda okulya. Kyekigambo kya Katonda abooluganda. Bangi ababuulira ekigambo kya Katonda. Be selective, londawo. Osazeewo okutambulira mu kkanisa gy'olimu, ekigambo kya Katonda kitambulize wa? TikTok eriko ebintu bingi. Si weewaawo. Byonna by'onooweereza ku mukutu ogw'ekkanisa bijja kulaga who you are. Na wa gy'otambulira, na biki by'otambuliramu. Kyekiraga bunnanfuusi. Nti ogenda ojja n'olaga nti otambula ne banno naye ng'ate ebikukolera biri ludda wa? Walala. Naye ng'ate bwe tuba nga tulina abavubuka, bambi bagenda kutundira as a standing figure gye basobola n'okwebuuzaako ebintu ebimu bwe bisobola okukola ki? Okukolebwa. Ng'omuvubuka ajja agamba nedda ne mu kkanisa tubeeramu, naye ate na kino munnange kirungi. Kati ng'omuyigiriza nti no nakiri kikola ki? Kikola. Abooluganda, let's mind obulamu bwaffe mu mwaka guno. Katonda bw'anaaba wakutulunda, tulina okuba nga tulonzeewo bwe tugenda okutambula. Naye ate bw'aba wakukulundayo okubeera omusumba wo, kitegeeza olina okuba nga okkiriza Kristo okubeera omulokozi wo. Ekyo bwe kiba nga kigaanye, ajja kwogeranga munda mu ggwe ng'oli mu lutalo, you are on a fight. Kubanga okkiriza ebibiri bituule mu ggwe. Naye ate ye Kristo tajja kuluŋŋamiza wali the other sinful side. Bw'otunulira omulamu ogw'omwaka gwawula bulungi nti olina kubeera kino oba kiruwa. Era Mukama atubeere bwe baba bagenda okwogerako, omuntu ojje nga weeteeseteese bulungi. Ojje nga weeteeseteese ddala ekigambo kikufumite. Bwe kimala okufumita okole Katonda ky'ayagala okole. Nti kubanga sikyaddayo kukwatirwa bantu ba nsi eno kisa. Bw'ayogera Mukama, ndiwaayo buli muntu okugwa mu mikono gya muliraanwa we ne mu mikono gya kabaka we, nabo baligyoga ensi era sirigiwonya kuva mu mikono gyabwe. Abooluganda, Katonda ng'akuvuddemu akuviiramu ki? Ddala. Guno mwaka gwa mukisa kumanya kiki ky'oli. Nti kale oli wa Katonda oba oli waki? Kasita onooba ng'osazeewo, ebigambo ebyo biri mu Baluumi essuula esooka. Mukyalo ngo bikula Abaluumi essuula esooka, Abaluumi 2:26.
Abaluumi essula esooka nnyinza okuva ku 26 olunyiri olwa 26 Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi kubanga abakazi baabwe baawanyisa ebikolwa byabwe eby'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa. Era n'abasajja bwe batyo bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa ne baakanga okwegomba kwabwe bokka na bokka, abasajja n'abasajja nga bakolagana nga ebitasaana era nga baweebwanga mu bo bokka empeera eyo eyasaanira okwonoona kwabwe. Nti era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa okukolanga ebitasaana, n'alyoka agenda mu maaso awo nga nnyonnyola. Abooluganda, kasita obanga okola ebitasaana ajja kukuwaayo, ajja kukuwandula osigale mu bibyo. Naye ate bw'obanga ogguddewo omutima ng'akonkona, ye wa kisa. Naye atuteekerawo ebintu ebyo ebibiri, mu mukono ogumu ng'alinamu ekisa n'omulala okwegatta ng'alabirira endiga ze. Kwekisa okulaga nti nno omwana wange nkwagala jangu, naye ate kasita ojja gy'ali ate ng'akugattako abalala bonna be muteekeddwa okutambulira awamu, buli omu asobole okuzimba ekkanisa ye. Kubanga ffenna atuleeta naye ng'atuwadde n'ebitone eby'enjawulo ebiteekeddwa okuzimba obuweereza bwe, ebiteekeddwa okuba nga ffenna bitutwala mu maaso. Kasita akuwaayo ne bantu banno bajja kubeerawo okulaba nti bakulya okuvaawo. They'll harm you. Olunyiriri olwo lwe lunyiriri olw'omwenda, ojja kulwekkaanya. Bonna basobola okubeerawo naye nga buli omu alwana kulaba ngeri gy'akola ki. Kati olunyiriri olw'ekkumi wabikutulya n'abiggyawo n'endagaano z'abaakoze n'aziggyawo, aba akwongera ddala okukuwaayo. Kale abooluganda, Mukama atubeere. Mukama atubeere, twekolemu omulimu. Abooluganda, twekolemu ki? Omulimu. Tuleme okulekebwa okufiira ddala, kubanga Katonda atwagala era afaayo gye tuli ffenna ffenna. Ngenda kusoma busominyiri ezo mbeeko ne kyenzigyayo, oluvannyuma tumalirize olunyiriri olw'e12. Kyalungula oba osoma olunyiriri olw'e12 mu Zekkaliya. Olunyiriri olw'e12 mu Zekkaliya we tuli. Ne mbagamba nti oba kirungi mu maaso gammwe mumpe empeera yange, naye oba si kirungi mulekeeyo. Awo ne bagera okuba empeera yange ebitundu 30 eby'effeeza. Olw'e13 Mukama n'aŋŋamba nti bisuulire omubumbi omuwendo ogutuukidde ddala gwe bannamula. Ne ntwala ebitundu 30 ebya ffeeza ne mbisuulira omubumbi mu nnyumba ya Mukama. Olw'e14 awo ne nsala wakati omuggo gwange ogwokubiri ebisiba ndibye oluganda eri Yuda ne Isirayiri. So bw'oba wekkaanyizza Yuda ne Isirayiri, tuddeyo. Yuda ne Isirayiri, Kristo ava mu kika kya Yuda, weewaawo. Ne Isirayiri be bonna abo Katonda baba alonze.
naffe mwe tufuuka abo ku lunaku olw'omukaaga Januari Kristo ng'ayolesebwa eri ab'amawanga. Tetuli Bayisirayiri. Naye bw'okkiriza Kristo ng'amaze okwolesebwa gy'oli, naawe osobola okufuuka ab'omu lubu, n'olyoka ofuuka omwana waaki. Ekisa kino nga kikyaliwo, bw'okkiriza ekisa ekyo osobola okugattibwa n'ekika ekya Yuda n'abo abalonde ba Katonda, ne musobola okutambulira awamu. Bwe kigaana ekyo, okutabagana tewali, kwe kwegatta. Lwakuba wano akozesa ekigambo kya njawulo, mweno version gye nina kwe kwegatta, ekisa n'okwegatta. Nti ekyo kasita kiba nga kigaanye ng'ogendera ddala ng'akuwaayo. Naye ebyo byonna byonna waliwo ky'annyonnyola mu lunyiriri olw'12. Annyonnyola omuwendo ogwamulamulwa ogwa ffeeza mmeka? 30. Bikula kuva. Sooka obikule kuva 21:32. Kuva 21:32. Okuva essula ya 21 olunyiriri lwa 32. Kuva 21:32. Ente bw'etomera. Kuva 21:32. Ente bw'etomeranga omuddu oba muzaana, awangayo eri mukama waabwe ebitundu eby'effeeza 30, era n'ente ekubibwanga amayinja. Abooluganda bwe tunaawuzikira mujja kuba mulengeddeyo nti oteekeddwa okuliwa, si wewaawo. Oteekeddwa okuliwa oba wateekeddwa okubaawo ky'osasula, naye ate gwe kennyini kaŋŋambe gwe aba akoze ensobi, you are supposed to pay something for it. Okuggyako nga weekubye mu kifuba. Waliwo bintu bibiri, waliwo omulamwa, waliwo omuwendo oguweebwayo, naye ate waliwo n'omuntu aba akikoze. Omuntu oyo aba akikoze okuggyako nga yeekubye mu kifuba, njagala kuvaayo kaakano mu nte. Omuntu oyo aba akikoze okuggyako nga yeekubye mu kifuba alina ekibonerezo, newankubadde kiba kikoze eki, kiba kikoleddwa era kiba kiweerebbwayo. Omuwendo ogwaweebwayo Katonda okulaba nti atutaasa, atuggyamu ebyo, n'omwana we yaweebwayo on a price. Ennyiriri ezo ziri 3 kaakano, zonna Bayibuli ekusongera ku ebyo. Kati bw'ozikwata n'ozigatta, lwesobola okuggyamu amakulu. Matayo 26:15 wano waagambira bw'ati. 26:15 n'ababuuza nti, munampa ki okubalaga Yesu mulyoke mumukwate? Ne bamuwa ebitundu bya ffeeza 30. Bw'oba ng'ogenda kutegeera biri mu ndagaano mpya oba nkadde, yo Bayibuli ennyininyini yeekunnyonnyola ki kye kitegeeza. Kati bw'abanga annyonnyola abasumba bano ababiri bayogerako wano oba balina okulunda, mwama n'aleeta kwegatta n'ekisa. Abooluganda, byonna bisonga wantu wamu. Nti bwe tuba baakununulibwa, bwe tuba baakuyita mu byonna bye tuyitamu, twetaaga Kristo. Oyo eyaweebwayo nga ssaddaaka ng'aliiriddwamu olukwe, n'atundibwa ng'atundibwa ffeeza 30 gokka for a life. Era mubirabye abooluganda akano bye tuyitamu nti abantu bangi nnyo baweerebbwayo oluusi nga ssaddaaka olw'abantu okufunamu bye bakola ki?
bye baagala. Naate ekigenda okuyisa mu nsi eno ng'oli muwanguzi gwe kumanya nti no olina abeera naawe at all times ye musumba asinga abasumba bonna ye Kristo. Era bw'obanga naawe osazeewo otambule ng'oli musumba agenda okulabirira endiga za Katonda zisobole okuvaamu nga zirabika bulungi nga zigezze, oteekeddwa okuba nga ye yennyini akuyigiriza okugasa. Nga bw'atugamba mu Isaaya 48:17, ye yekka yakuyigiriza okugasa. Tukkiriza atulere. Bw'anaatulera tujja kuyita mu mwaka guno nga tuli banjawulo than ever before. Nga bwe bakutunuulira basobola okuwa Katonda ekitiibwa. Nga bwe bakutunuulira basobola okuweerako obujulirwa nti Katonda akola, Katonda akyusa, Katonda w'amaanyi. Olw'okubanga bakulaba nga you are a testimony, you are a miracle mu maaso ga Katonda oba ne mu maaso g'abantu bonna. Kwe kusaba kwange abooluganda, gw'obeera ekyamagero kya Katonda omwaka guno, ng'akukyusa, ng'akufuula omuntu ow'enjawulo, nga totambulira mu bandi wagoni, wabula ng'oli a unique person ajja okuggyayo ekitiibwa eky'obwakatonda. Mukama abeere nammwe.